nganyudde juice era ekinene bwe kirinanga ate omugambo gwe nalabyeko abantu nga batoko mukambo bamusindise mu rehab gwadde mutuufu kakati ebintu bino biri wano bwe biti bebe badde afulumya listi bwe yamwogedde kaawo yatulaze nti no ali mu ddwaliro olw'ekintu bulijjo ekyogerwako ekya bulijjo naye ndaba n'abaana ba bigayi nga baseyalinze gundi eyo nga bakakasanga mukulu bwagenze mu rehab naye bebe byonna bimala okutambula ye n'agenda ku peegi eyiye n'agendayo n'ateekayo okumanya abadde agezaako kukuba kiri ebbanga lyetumaze lyonna ery'obulwadde bwa King Saha abadde tayogera abadde ateekayo buteesi bifaananyi yasooka n'atuteerayo nga yeebase n'ateekayo obugalo n'amaana azzaayo ne batulaga nga bamuyingiza ekyuma n'ateekayo engalo naye this time around yataddeeyo yataddeko ne caption waliwo eddoboozi we yayogedde n'agamba bamusibudde okuva mu ddwaliro Nakasero era abagamba nti ali mu rehab bo beetaaga rehab naye eddoboozi lyabadde linafera ng'omuntu omulwadde bw'abeera biki ebimuluma alusaazi kyekimugaana oliya oba mulowooza mugenda tunyiga ffe tunanyigibwa obuzibu bwawe buli bumu balya tebamira wama alusasa zinza utakuluma alusa zina okukuluma by the way ba doctors advising nnyo ku muntu agaya pike jukira olya let me tell you these are facts za busawo when you chew ngogaya pike nonda kamala kuba disclaimer basaba ne banyabo ono yasoma obwannansi musoke munzijeyo ono gwendere yasoma obwannansi musawo obuzibu bwajja buzimu kumutika senizo mutika zezisaliwo genda maaso kakati obulamu wama buli bwe buti obongo ka stop setting amuno ogenda kulya oba the food is there kyobulanga omuntu watekinga longa amanyi obongo bugenda kulya n'atalya atandika ofuna obuzibu mu kyenda kati n'ekyenda psychologically kyesetinga nti ngenda funa ekyokulya now botekayo ekintu nga togenda kukimira for example pike nga olaba embuzi we zigayo omuddo embuzi zimira omuddo zizo obwenkulu kakati bwokyuwinga ekintu kyonna nga togenda kukimira erizo gyonna system bitandika egenda okurashinga emmere time etuuka nga tebifunye emmere bitandika kwekurashinga webale meanwhile eno okozesa amalusu ogaya for example pike ate omala no spitting kyo muli kyekunya kibadde kyexpecting emmere so buli omu alina kyogaya byolya nga tobimira yoki tebabimira ye bibaleetera okufuna olumu ulcers ezo kubanga kiri ekyuma kiri ekigoye emmere kyo kiba kyatandise dde omulimu gwakyo kyova nze njagala amoti bw'amala okugaya nga tamira nga ajja wano emmengo ng'afuna ekigere kye ngazaawo ekigere kye ng'amala atambula ng'agenda so mu ngeri yonna oba ulcers ezimuluma mujja tubulira kikyali ekyo kikyatamira waki yetamira byalya waki alya byatayagala kubanga oyinza otya obutamira kyoyagala so kakati ekyo kireka abagambe nti agenze mu rehab naye nga tukozesezzaako comedy ku common sense aho oba olumbye naye bwetukozesaako mu ndowooza eya bulijjo rehab si ya buli omu rehab egendebwamu ng'omuntu atuuse eri ewasemba wendowooza ate omuntu nga n'agenda mu rehab teeta tugamba nti yagenze mu rehab bangi kyo tugamba nti yali n'okugenda mu rehab era ng'omulaba I guess tannatuuka so tannatunula nayo omanyi omuntu lwaki omuyimbi naye era mulimu abantu abeera advised okusinziira kuwabeera abasawo ne bamugamba you should check in rehab naye n'alaba nga kijja mulabisa simanyi lwaki okay, we are not talking about King Saha in particular. Simanyi lwaki wano ffe mu Uganda specifically. Nze ndabanyi abazungu. Oba aba black scale abantu abatabeera muno. Nga bagamba yennyini n'agamba achekinze in mu rehab. Oba gye ziri. Ekisooka rehab osangayo kone kubala. Nefe wane waffe rehab gulinga musanvu. Kati ekisooka ng'ovudde kuba nabalina ku ssente. Rehab eri geno izigwa. Butabika ogenda otuuka nga gwoli sobo ogenda osanga bambadde uniform bya green tayina ogenda nga tu mutobadde baguba oyingira wone nagamba afande nogamba ekyamazima ndi mulamu nnyo sina we nabadde mulamu nnyo okulireetinga nabano kakati kyovola anyway by the way twetaaga nnyo facilities eza rehab ezisingako ku butabika kwa butabika abambi wagenda bali extreme wetaaga bayi
butabikebere ICU tosobola kwetambuza newetwala wantu wali muyi mategeeza gamba welcome to butabika n'olaba bazadde bo nga bakuleka bagamba nti munange bbayi tujja kulaba nga tukukeberakeberako ogenda okyuka nga luwa atudde wali talina nno gwali nze nno nja kukuba nkoyo okuntambuza ogenda tutula botogera oli yeemwe bayinza n'okutabula gwe kenyini gwadde tonnatuuka kati olwedde atmosphere gyojjamu olwedde ekwongera okulwala so nze ndowooza nti facilities ezo zeetagisaamu simanyi lwaki of course gye ziri naye ndowooza oba zongerwemu maanyi omuntu atuuke ategeere nti maybe waliwo yeetaaga obuyambi nga tali bubi bakati yabume twagitwala ku level ya muntu alina kubala kubeera bubi ate ng'omuntu osobola okurealizinga nti gy'ogenda kiyinza okugetinga wasi nowetaasa ngaobudde bukyali kubanga mukasi oli ayinza okugamba naye ekyamazima ennaku zino onsusse ndi mu wiiki 2 nga mu bbaala nsulayo kati oyo wabanga akyalina ekirowoozo ekyo kugamba nti ndi mu wiiki 2 nga mu bbaala nsulayo oyo kale bwagenda ajja wona mangu naye ekibuuzo agenda wa so anyway ate nadda zinyuma okubanga zijjenga za gavumenti kubanga eziriwo eziyinza obba ennungi ate si za gavumenti ziri private so but anyway naye ekisinga obukulu King Saha kubanga yavudde mu ddwaliro ate nga mulamu tumwagala nnyo twagala jja alina ekivuluguno omwaka we wish him the best. Naye ndaba abawonye mangu. Abawonye mangu. Uwe mabulade kyade muluma bwabadde yagala alwale mpaka mwaka mulamba. Ada ino lwala January ono. Kati awo nga mwabiri awo nga asobola okudda obulango nakuba ku matu n'atandika otambula mwawo. Netugenda tulaba omulwadde. Netugenda tulaba ku mulwadde 14. Netukikuba sirwa kuba ntalina music nene tumusaasira bambi. Ne 14 kubaako ebivulu bingi so wetaaga obulwadde obusukkawo ko baleni obonye mangu katusubire nti bunaakuddamu. Mukama mulungi nti you're doing better King Saha. Taina bwongo. King Saha teetaaga bulwadde kola kivu. King Saha alinawo. Kale kakati ebyo andooza tumulinda awo n'ataako mu watu buulire ddala ennyumba zaakwe zibadde average. Atubulye ddala listi eyo. Ne tulwagala olwo. Kubanga byalina okuddamu ddala ennyimba ziri average zaakayo muwomya sivaawo talina kyakoze mane zaakayo olukoze ddala lwakola kubanga avuma naye n'ekibuzo kye nabuzizza njagala muve ku eno freestyle eyasagundi teyakola mbaga ebyo n'abantu tusimanyi oba it's not even there but zaakayo avuma zaakayo ajerega lwakuba tetumanya ani gwajerega kyekiri tetwayogerako wano ku nsonga ya limpa kwefu kye yagamba nti beef is good beef atwalwa omuziki mu maaso naye tomentioninga linnya lya muntu don't go like beef togendera muntu zaakayo fe abantu abamanyi ekigenda mu maaso fe abafiitingawo kwanza endaba naye nga zaakayo nze nganze hafi siminaako buzibu nze bwendaba baakola olimba zaakayo oli yakola oluyimba lwe Katonda n'amuyamba ne wabaawo amuwalampa. Kati mu kumuwalampa zaakayo n'okuwalampa kye kyasooka nakye ngamba kuno okwaleeta okwawuma kati erinnya zaakayo kyekivumo ekiri mu luyimba oba kitegeera oli n'akwata zaakayo n'agiwa dreads kati ne mugikwata ne mujambaza buli kimu kubanga kyova ne mu video baatuuka time nga we bayingirizaamu gwe bavuma wababuze because si kyekyali ekigendeerwa era kuba yaleeta oluyimba mu kaseera we yali awugulana n'omuntu n'akozesa embeera eyo kyokama oluyimba terulina mboozi boss it is a general song nze nkubuulira lwakuba nti naye tasobola kuva bagane banenze musajja no naye sina kye nali nayimbira byange nayimbira kijja mukola kyekikolera aba nimba nawe redirected somewhere akaba yimbi they won't say kale awo nno nga tuvuddewo tweyongereyo kakati anko yasuzeeyo ye